Nze mbadde ne Oweekitiibwa Mpuuga emyaka 40 nga tukolera wamu ebyobufuzi era n'olwaleero. Naye mbadde mbasabamu abali eno nti ekirungi mwami Mpuuga tagambangako kya akolerera kufuluma kibiina. Omuwulira agamba akolerera kukikola kisigalamu. Mbadde ngamba nti tuleke ebya issues z'abajenosi tuzirekere baani mu buli ngeri. Era tetulina nnyo kyakukola kubanga ogenda kunyiiga kola kikusituka tugende tukole ekibiina ekijja. Kati nze mbabuulira nti mbasaba ebigambo ebyo mubireke nga bwe mwabiwulira. Tunadda mu ntale ez'ogamba lwaki amaanyi agampuuga okuwulira obubi oba Oweekitiibwa Mpuuga alina ebyamusobako era sayidi eyo yeki sayidi eyo yenkyamu. Ssaabasajja Kabaka awange. Abooluganda mbeebaziza mwebala emirimu mukulikeyo mu lukiiko lwa NUP. Nsaba okubategeeza ky'omukulu bazanye ne ttiimu ye nga bali wamu ne ttiimu yaabwe ey'abannamawulire eyateekebwawo munnaffe RDC. Bagenze ne batuula ne bakwata speech yange ne batandika ossalamu amaloboozi nga bagenda bagattagatta ebigambo ne bagattamu ebigambo ebyabwe ebitabadde na mu lukiiko bye tutannayogera nako. Ne bagenda nga bajjamu byenjogedde ne bagamba nti mu lukiiko tululwaniddemu nga bakansala bampakanya kubanga nze nzize mu lukiiko ne mbagamba nti Mpuuga ye mutuufu nti nera mumuveeko. Mwena ababadde mu lukiiko omwo mumanyi byenjogedde n'omutima gwenjogereddemu n'okubanyonyola kwe mbanyonyodde na biki byenjogedde mu butuufu bwabyo ne ku nsonga eyo ludda ki kwe mbadde mukimanyi bulungi. Naye bwe tubanga buli we tunaatuulanga mu nkiiko z'ekibiina ng'abantu abamu bajjamu nga bajjamu byakututabula mu kifo ky'ekibiina ekyogenda mu maaso, baba ekigendererwa kyakulemesa kibiina wano e Mukono. N'olwekyo omulundi guno ndirwedde okwerwanako. Buli kintu kibaako entandikwa n'enkomerero. Tugumiikiriza nnyo enkola y'abazannya. Ne tumugumiikiriza mu buyaaye bwe, mu bufere bwe, mu bubbi bwe. Bulidde. Ne tumugumiikiriza mu bukumpanya bwaliko ne mu kukolera NRM bwe yateekawo ffe ne tusirika ne twefuula abasiru. Naye omulundi guno olutalo njagala mululangirire nga muli ready nti tugenda lulwana paka. Kubanga wabaawo entandikwa n'enkomerero ku buli kintu. Tubagumiikiriza tukooye bannaffe. Ekirungi leero kati kino kibadde mu lujjudde buli omu akirabye tewaliwo gwe bagenda kugamba nti banyumiza. Mwami bazannya. Ekirungi kino kibadde mu lujjudde. Tolina gw'ogenda kukirimba ne recordings weeziri. Amaloboozi gammwe ge musaze nga muli ne ba Frankali ne Mugerwa. Mujja mu lukiiko ne mukwata ebigambo by'omuntu ne mugenda nga mubisalamu kyasooseza ne mukisembyayo kyasembezaayo ne mukisooka ne mugattirira. Muteeke tuli ku kuwandiisa abantu, tuli ku kutwala kibiina mu maaso mwe muzze mu lukiiko lw'ekibiina muggyemu endooliito. Mwefuula nnyo nti nno mwe mulumirirwa naye ng'ekigendererwa kyammwe kutabangula. Olwaleero mu lutandika olutalo mwe mulutinkudde.